Ndoza okay mbaniriza nnyo amanya gange yenze Kai Wisdom mutabani w'omulalo mbwate yakulira ku mato mutali mazzi ne seriraka era ndi musanyufu ekisooka nti nsobola okulaga abakulembeze benkulembera nabo mu federation etwala abayimbi ba gospel mu ggwanga. Mpulidde ennaku zino zonna mpulidde abantu abayita ba president, which is okay kwane President Museveni waali legit president ne waliwo omuntu eyita, of course tulina ne Kabaya nawulirayo ne nono magulu asatu, which is very okay. Of course tubeeramu ne babayita baddami oba abantu bakola comedy, naye amazima on the serious notice obukulembeze bw'ekikristaayo kuyita mu music bakatuliki ba protestanti balokole ba Seventh Day twakola federation etutwala federation y'abayimbi ba gospel etwala associations ezisukka mu abiri. Abakulembeze bano bemundaba emabega bonna batwala abakulembeze. Omukulu ono Henry Wamala yakyasinza okulembera association esinga obukadde ey'abalokole bagita Yunaga. Ono akulembera abayimbi okuva e Kasokoso bonna singa ntandika boogerako naye ekyo kiri bakyalula, naye nga gwe mulaba wano mukulembeze wa association y'enjawulo. Ono creative dance mugimanyi, ono atwala association namba y'abazinyi, naye zonna zeegattire wamu ne tukola federation. Nze ndi member wa Viga, ndi member wa Yunaga. Actually omuyimbi asobola okuba namu association esukka mu bbiri kasitaba ng'asasula membership. Era okulonda okuba omukulembeze wa federation etwala abayimbi ba gospel olina okuba nga olina association move kuli commending okwesimbawo. Ndowooza ekyo nkinyonyodde bulungi, nkinyonyodde kubanga omulundi omulala tuleme kukola nsobi. Leero wendi enkya bajja kulonda omulala, bwenvaako tekitegeeza nti neeyite president. Kitegereka bulungi kati ekyo nga nkimaze. Twabadde awo ne twekwatakwata juzi. Actually obukulembeze buno bwe mulaba obwa federation etwala abayimbi ba gospel Katonda yatuyamba for the first time obukulembeze buno bwe busoose okusaka nofuna ssente okuva eri government nga za sako zigenda kuba zeewolerwa abayimbi ba gospel. Ekyo nno tekibaddewo, kitegeeza tulina ke tukoze. Era omukulu ono bandi yaffe eri nono njerabide bandi ki Echoes mbadde ngenda giyita Emitos. Omukulu ono mulaba, omukulu ono bamuyita Prince Nick Akayikai. Mukyala Kachappizo mami wange yaŋŋamba ono eyawa erinnya Kachappizo, eyamuwa erinnya Kachappizo lye mulaba ono Prince Nick Akayikai. Akulembeddeko radio ze mutamanyi, ye CEO wa federation yaffe yakulembera ebya technicalities. Naye kati ono mwe mukyali baana bato, ono yali wakabi nga eyo kwaya gyayogeddeko Echoes of Grace nga wano ze zaakabi ne gye bayita Ambassadors of Hope. Ono gwe mulaba ne lwakwaya mwe mulowooza buli mukulembeze yalina okuba ne hit. Kati bano be bakulembeze be tulina. Naye Mukama atuyambye, nagenda naye nga Mujunyi akulembera Microfinance Support Center mukwano gwange nga mugambye njagala ompe billion namba njiwola abayimbi ba gospel njiteeke mu ssako beewole. N'atusindikako omukulu omu era tuli mu paperwork. Mukulu wange ono waali era nkyamugamba Mujunyi muzeeyi wange gy'oli covid wakendeera ndeeta paperwork njagala billion. Sente ze tulina ntono era abayimbi mwenna abayimbira Yesu oba oli mu Katuliki oba oli kikasitova mu association yonna olina omukisa okwewola ku ssente ezo okuyita mu ssako. Era Mujunyi muzeeyi wange akulembera Microfinance Support Center nga we waŋŋamba covid oluggwa kima billion. Actually nkubira n'omulanga muzeeyi wange Genosale. Bino tebiriimu kumpa kulyako buli kasente, bino njagala kujja gy'oli nsakire bano bentwala. Bano no bayimbi ba Mwoyo tebanywa walagi tebanywa ki tobasuubiza kyotogenda bawa. Actually era n'otabawa basigalawo nga basaba Yesu. Naye essaawa yonna nze nzija kubanga bano nabasuubiza tiwe munnonze kino ekisanja ekitali kiwanvu kyengenda okukola one kwogera, that is advocacy, n'okurobinga. Okurobinga kwe kubasakira. Kati advocacy era kye kino kyendi mu kwogera nti ndi mukulembeze nkyanvawo omulalaze tusimye emisingi yaba alina okuddawo nga yatutwala. Kakati robbing, kati okurobinga engeri gye tuyingidde mu covid ng'ogyeko ekya ssente kye twafuna ne ziri billion ze tujja ofuna abayimbi abayimbira Yesu zeewola. Kakati okurobinga ne tutuuka kurobinga emmere ebadde etusumbwa kubanga kosa enjala ffenna beerumye n'aba gospel balumye. Mu kiseera nga turobinga we nasangiramu abakulembeze bayimba kana akantu bakamala yimba Uganda webale yimba nembagamba bannange enjala etutta abantu nno bano abayimba kyembeebazaako be bantu abasinga okugaba
ebintu ebyewuunyisa lockdown eri eyaggwa bennalaba bokka nga bagaba enkoko ezisukka ne mu 5 kaakati ne mbagamba nammwe abayimba ne mbagamba njagala mmere njitwalira abayimbi ba gospel kaakati abayimba kitongole kiramba kiyamba nsinga kulaba nga kiyamba nnyo abaana abawala ne mbagamba njagala emmere ne bagamba Wisdom oyinako nti sirina ne bagamba tugenda kuwa emmere gwe mukulembeze tukwesiga emmere yiiyo ne mbagamba nze ndi mwerufu saagala gaba nnyo mmere bagambe nti nno era Wisdom kubanga we mumpa emmere muba muwadde federation y'abayimba gospel bonna kati emmere of course tetubadde na nnyingi naye bano abasajja sebo mukulu Kobi omukulu noono mwogerako era kyovula kyankola bubi waliwo omuntu omwe yali amwepankirako ye muyimbi ono ye muyimbi wa gospel gwe mmanyi akola shows e Bulaya mu bazungu nga temulimu na Uganda ono gwe mulaba ono Kobi nedda omanyi kakati ebintu ebimu otabyogera nze nalaba ko Exodus nga ali ku TV mu America neewuunya osegera abayimbi ba gospel bano ono omulaba kwa bambi tebamanyi masappe tebaagala byogerako naye nga bamaanyi ono era nali mu Australia ne mukubira simu nanga jangu keno molbo tukikube ono omusajja ono gwolaba nga akuwa katuti n'akuba sho neggwa so abantu bano bona singa ntandika okwogera ku bantu bano abamu bano be mulaba basumba ono musumba Shadrack actually ono buli muyimbi golaba ne Kampala ono ayinako kyamuyambyeko ono omusajja ono balegenda awo ne William Mukimbiri wuno atuuse ono kansala mbayimbi ba gospel ekinewunsa nekino kankyogere because if I don't say ono yali ayimba nani ku lido ono omusajja was a secular dancehall artist. Secular dancehall neddobozi oliwulira yama sokola ogere nkonjere nebiri ebitiibwa muzeeyi. So I was in secular music nga tukola ne bano ba secular artist Coco Finger, ba Jose Chameleone, Little Beach, DJ Michael, DJ Future ne mukama natujjayo ne tulokoka kati ndi mpeza mu Spoken Truth tuwereza mukama president wange Kaye ame honorable councilor mu KCC mazima tulabye Katonda nga tukola obulungi yaman ono muganyiza okwogerako ekisooka mukulembeze kansala mulamba ku Stehall kino kisanja kyakubi naye nga muyimbi kati omuntu yenna we yeeyita president wa federation etwala abayimbi bannange muleme bakuba bukubi mawulire gammwe tuleme kuswala kati ono nkugambye tulina abasumba wano singa ntandika kwanjula buli omu lwakubanga nti obbawa basobola okwogera naye kati olaba ono kansala kisanja kyakubiri kati walaba ebintu ng'oli yeeyita nze mu president nabanga aliko emmandwa kiba kikola ki kati tuba tulina obbawa ekitiibwa kakati naawe njagala okwebaza abayimba Uganda kubanga we baba balabye obukulembeze wa federation nti obuliwo bwetongodde nti bubuno ne bayimira naffe mu mmere kiba kimpa nnyo amaanyi era sebo mukulu Kobi emmere nsaba ku nkoko era sembera wano kubanga omanyi kakati si leero covid ono ne waggwa bwa si ekyo musumba abantu bagenda kusigala nga tebali bulungi baako kyoyogera mu sekendi asatu naye njagala kwebaza webale kutrustinga ku bukulembeze bwa federation y'abayimba gospel naye nno tokomaawo era abantu eyo bagambe nti nina ne sako nze siri sigintole ku sako eyo naye nsaka singa munyamba ne mumpayo milioni 10 nenteeka mu sako kijja kuba kinyambye nkisabidde mu kamera nze kubanga njagala okuva ku bukulembeze nga abayimba gospel balina sente kati nkusabyeyo 10 amen emmanyi osobola kinsakira 10 kyokka basobola okusasa nedda musobola okwongerako n'oŋŋamba saba njagala ko bako kyoyogerako sebo taata bako kyoyogera abooluganda abatulaba mwenna ekisooka ntuusa okubalamusaako mu linnya lya Yesu Kristo amanya bampita Kupi Blay naye nga nyimiridde wano nga kusaasira Emmanuel Edwin Serwanga owa Yimba Uganda nebaza buli muntu yenna gyali omukulu nga bw'ayogedde Yimba Uganda it's an NGO omulimu gwayo mukulu ku empowering abavubuka na life sustainable skills kutunga kukuba byuma bivuga to setting up farms ejinja mukimanyi nga tugaba embuzi some of you have come to some of those projects nebaza mukama nti kino ekyemmere mu mazima matuufu tekiri mugundi yaffe because we don't believe in handouts we believe in a hand up okitegeera kubanga kati omuntu omuwa emmere egenda nga bwe nakugambye abantu bankubira amasimu lockdown nga balinga bagamba nze nyinayo farm bana esinayo na farm name okitegedde so handi
tukkiririza nnyo mu hand up okusika omuntu. Ekitegeeza kiri kye ŋŋambye eky'essente okutusika kikola kigwa mu kikola tetwagala kati nga wooyogedde kiyamba nnyo okusetingira omuntu capital oba okumuyamba okumuwa mu sako mwasobola okwewola n'atandikawo ne yeerabirira. Kyetutakkiririzaamu bye bintu ng'ebyokulinda okulembeka engalo kubanga nkozesa nnyo kano kasinaliyo k'ekyennyanja nti omuntu enjala yebe muluma n'omukwatira ekyennyanja ofiisi zaffe ziri mu Nnyonyo wali kumpi ne Mulunga so ebyennyanja mbitegeera era nziraba gye ziri bwayise waffe bw'omuwa ekyennyanja agenda kukirya akute n'enkya osange nga azinze emikono akulinda oleeta ekyennyanja ekirala. So ffe tetukola ekyo, ffe tukuyigiriza okuvuba. Kasita nkuyigiriza n'oyiga okwekwatira ekyennyanja kyo bw'okikwata n'okirya ne kiggwawo enkya togenda kunninda oluddako ng'oddayo nga weevubira. N'olw'ensonga eyo neebaza Mukama ku lw'abantu bonna abantu bangi abatuyambyeko okuraisinga ssente zino maybe nekyenjagala okutereezaamu eno esi yokka yemmere gye tugabye to all the Yimba students never former tubadde tukola Yimba Uganda kuva 2013 buli mu student wabaako student waffe emyaka ne wabanga amaze graduatinze ene need we rising bonna kati botandika okubala mu buli mwaka tuba ab'ebyalaani 2 aba music 2 tulina abali mu kusoma enviiri 2 so namba nnene twaddeyo n'abana Uganda wana abakubira ne bagamba Bly nyinawe 10 linaagasa konze ssebo kabibe 2 bijja gasa okitegedde n'ekirala njagala okwebaza nnyo Mukama olw'abakulu ba federation. The reason why we put the food through the federation is because mu mazima matuufu tetulina mmere egenda kuyamba kumala buli muyimbi okitegeera naye tukkiriza nti federation eyina abakulembeze ba association kati omukulembeze wa association yamanya abantu be ku ground n'amanya nti nyina abantu 10 naye muba ne 10 nyinamu bana abana abayinza obutasulawo ye ensonga lwaki twayise mu federation oba okitegedde mbeebaza nnyo mwebale kuwagira gospel music mwebale emirimu gyonna gye mukoze mwebale nakuba bawombeefu akamere ke tuleese katono naye sebo mwakakkiriza kisiiba kya Mukama amina. Kaakati bannayinza wano siinaawo store era ebintu ebimu lwakubanga ono nno bano kyabeetaagako mukiritegedde ekya ssente CEO bagenda tuwa ssente tebagenda bagenda kugezaako anti ffe tukkiriza nti twogera ngeri ya kirokole amina bagenda tuwa ssente kwegamba siina store wano this is my small room here n'emmere nyingi bajja gitwala gye bagitutte na buli muntu akutte mu nsawo bano abantu bano omukulu ono abadde ng'asomba emmere kati kubanga singa natandise okugamba nti Wisdom nze agenda okugaba emmere Prince Nick oba ngambe ono twandibadde tetuweza ate ensawo zikola ki naye mbeebaza mwenna abakulembeze muganda wange nkwebaza muganda Ambrose kyakabi nnyo mbeebaza mwenna abakulembeze bano ne bemutalaba kati emmere eno ntono naye nnyingi naye ate bannaye wobeera oli ekyali eyo mbakowoola bannange mwenna mujje mumpagire mu bukulembeze bwange nange mpulire kati olaba abakulu bano banneesiganga ekitongole kino mpulire essanyu Wisdom tujja kukuwa ku mmere yongereza ku gy'olina kitegereka bulungi era pulezidenti w'amawulire naawe onompa ku mmere ate nze buli ampa nga nyongerako ate sigamba kansala oba CEO tireeta batuwa busawo 10 tugule bisawo 300 otegeera ekintu ekyo ng'ekintu kiba kinyuma si weewaawo kaakati kampunzika okujjako nga waliwo ambuuza ekibuuzo actually waliwo wali ambuuzizza nti bogenda okwemmere mbula neke wamuyise kati message eri muno simanyi gwambuuzizza aŋŋambye mbula neke wamuyise kankiddemu bannange emmessage eri omu actually nakirowoozeza bulowooza emmessage ne musindika ne mugala neke waliwo emmere gye nnyina jangu ogikime nalabye ng'ofukamira ku mativi ogenda ng'ofukamira isoke kati ofukamirako Katonda awulidde eddoboozi jangu ewange ku ssaawa 6 naye sinamulaba oba alina gwe yatumye era emmere ewe eri bannange oba nagiwaseegu ekyaliiwe ennyo mweyo obusawo nga buubwo agenda alye kubanga abadde ali ku mativi gammwe atambula asaba emmere ali mugamba nange emmere tufa kati naye nze structure ze mmanyi njogera n'abakulembeze
kati wenkubira Ambrose ono yamanya abayimbi eyo kakati ate wendaba omuntu ng'age kubanga Bible tetuyigiriza kugenda kubanga amanyi structures yandize nangamba naye kati engeri ene ogiyaze ku TV gammwe era neke nze nategesewo eyo kubanga mmanyi wasabye yiyo si abayimbi bemmanyi baba nabakulembera wasabye yiyo nyinawo obusawo nyinawo ku bijanjalo olye ku kijanjalo oddemu n'amaanyi waliwo ekibuuzo ekirala